tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi kumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimzo Rich Boy Maxwell Jr. Obadde okimanyi nti MC Cuts yatutte omukyala eyamusobezaako oba yakimutuusizaako gwe bayita Faith Naboto Faith ani? Faith omukyala oyo kazini waffiye nti yamututte mu mbuga z'amateeka. Then bino n'ebirala byoba ogenda okufuna ssaawa zino. Wabaddewo saga weeks ng'emu eraga nti yalaga oba waliwo akatambi akaze katambula akalaga omukyala nga celebrating oluvannyuma okuba nti yalya MC Cuts. Oluvannyuma okuba nti amulya Cuts nagwa ku kitanda ng'amaanyi gamuweddemu. So nolwekyo mweno ensonga mweno process bingi ebizze byogerwa especially abantu abalwanyira eddembe ly'obuntu ery'abasajja oba kye bayita gender balance nti omukazi alina eddembe lye n'omusajja alina eddembe lye. So nolwekyo waliwo ebintu ebizze nga bigenda mu maaso. Abantu bangi bavaayo ne bavumirira omukyalo ono gwe bayita Faith okuba nti yavaayo n'celebrating ng'amaze okukabasanya MC Cuts. MC Cuts agamba nti bamukabasanya nga ye yetamiridde tabimanyira bimanya tamanyi na mukyalo ono diro yamusobyako. Ekitegeeza nti omukyala yasanga MC Cuts oba nga yetamiridde oba nga yegangayiridde n'akwata omuntu wa wansi n'amwetekamu n'atandika okusobya ku MC Cuts kuba MC Cuts agamba tabijjukira. Well, twabadde ku Otospa wali emunyonyo ku video premiere ya mwana munezi gwe bayita Grenade Official gwe bayita Dewis Ndugwa amanya g'amazaale. MC Cuts najja babadde ni Dag Nice of course. MC Cuts najja n'abuuza ku bantu. MC Cuts bamaze okubuuza ku bantu yakoze obuntu obugezako okuba nti bwentertaining abantu. Of course tumanyi nti Katambayo omu ku bavubuka abakyasinze okuba nti bentertaining lwakufuna microphone ayogera ebigambo bibiri ekyokusatu nga mwenna mwasesedda ate nga tawemudde. So Katamba yatutegeeza ku olunaku nti erinnya lye livoolweddwa okumala ebbanga ddene ate nga tali ready kuba nti ekitiibwa kye kigenda bwe kityo. Baamuyita omulalumbu n'asirika era mu kusooka okumuyita omulalumbu baali London ate nga ensonga Cuts gyatuwambwe yali yamutabudde obwongo gwe mwenge eccupa y'omwenge eya whisky gye yanywa n'agimalamu yonna. Barojja bagenda omusanga ne Grenade Official nga taliiko ne bamutwala mu lab e London. So Cuts agamba nti ekitiibwa kye kivoddwa nnyo okumala ebbanga era n'olwekyo tali willing kuba nti abigumiikiriza nti ono omukyala fine omukyala mbu amumanyi era kazini waffiye naye ate tajjukira kuba nti amusobyako. Ye ne Cuts agamba nti niwabanga yamusobyako Cuts ng'omuntu deserving respect n'okuba nti ebintu bibakoledde mu nzikiza nga ababiri tebyogerwako. Tulaba obutambi oba Robina Mweruka bwe kavaayo ne kafuluma nti abantu bakomerera Kasumaali n'omuntu yafulumya videos ezo. Ebifaananyi bya Desire Luzinda bize bibafuluma ekitone saga. Twalaba nti Desire kyamutya ne Carry okuba nti yagenda ne mu America saazi nakuba kyeyo. So Cuts agamba nti ye abadde traumatized okumala ebbanga ddene nti asazeewo kutwala mukyalo ono mu courts of law. Our question is, does it make sense Cuts okwata ekikazi kino ekisirusiru ekitalina magezi okukitwala mu kooti? Does it make sense nti kubanga ekikazi kino bw'okitunuulira kyo kyennyini kisiru n'amagezi okirabira ku gamwa gaakyo nti tekirina magezi? Because omuntu yenna bw'ovaayo n'okwata akatambi ka video nga muva kwesanyusa ate n'oka uploadinga ku internet, nze nsuubira omuntu oyo aba alina ekikyamu. Era Faith tolowooza mu kiwakola kya magezi kyova olaba nze nina authority yonna okuvaayo ne kugamba oli kikazi kisiru totegeera. Sinsultinga
bakazi balala wabula insultinga gwe kisiru eyavaayo n'okwata video no exposing sa because olina ebikusumbuwa nga gwe olina byonoonya. So Cats asazeewo okutwala ekikazi ekyo kikagwa ensonyi ki Faith mu courts of law. Kikyolowooza ku nsonga ezo kyoba commentinga nakyo tubeere nga ensonga zino tuwuliziganya. Nsigadde ntamu Jimzo. Follow me on Facebook ate ne ku Twitter Jimzo 16. Bye bye for now.